ndabire nenga sinagende mukuru Kasabuni Frank Gashumba kati video etandise kavudde kwanjira mwade mwebuuza lwaki kitunzi wa Geisha Sabuni amuke ekyovu Frank Gashumba wiki ewedde yavudde yagala soko capitaling amawulire bulungi nnyo nemboze eza uniform ne corporate ebifana bya Museveni lwaki yavudde n'abyogera ku ssaawa ezo kati ekituufu kikino mukulu oyo okusinziira ku sources zange sina confirming nga nkyalafuna details omukulu yali omusibo gwamukuba yali alina ebintu byatambuza ne bamulya naye olwokuba ndoza ali mu state na surviving katayagala amawulire agafulume naye njagaleeta ne Frank Gashumba genda mpola wayagadde okuteeka state kubanga ekisooka obuzaabuza abantu wagamba owagira FDC wasooka mu DP noyogera ebigambo bingi nojja mu FDC bw'ova mu FDC nojja mu NOP mu NOP wagivaamu n'otandika okumala Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'ovuma Robert Kyagulanyi Ssentamu ate ng'olifaalinga ku FDC nti yo yali kaleekaleko naye nga weerabidde mukulu nti wajja mu People Power nga tewali akwese noga nti People Power wagitandika nti kigambo kikyo nkujjukiza kabali teribusa n'ogamba ate Museveni wamukoowa oyagala MK project era MK project n'oginga bakulonda kati MK project ate kati wagiddiseemu aye n'ogamba ozeewa muzeeyi paka lasitava 2026 ekituufu kye kiriwa confusing abantu oba gwe kenyini oli confused kuba mu DP FDC People Power oba the People Power ate obudde mu People Power ojikuba olifalinga ku FDC kale mu FDC wavaayo nojja mu NRM ane nojivaamu nodde munogera mu MK wakwekifu ate kati novaayo wakoze project mbwate mu 7 for what mu 7 mpaka last avugeta vaako kichogezaako nnyo okuvuga kiki Sabuni akutuusa ku bwongo kiki muleke kubuzaabuza abantu